Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video kati olunaku olwaleero nze nammwe abaami waliwo omwami eyavuddeyo n'agamba nti yeetaaga ku ddagala lyasobola okunywako limwozeeko munda limwozeeko mu misuwa, eddagala erigenda okuyamba ku nsonga eyo y'okwozaako munda. Njagadde ndibateereyo kuno ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti lyammwe mu abaami oba lyammwe mu abasajja. Kyenkusaba gwe omwami njagala ofune w'owandiika eddagala lino ogezeeko ddinoonya obifumbe obeere ng'onywako. Eddagala erisooka tutandise na rosemary mulungi nnyo muteeke mu seffuliya. Funa omulondo, kati omulondo guno nkusaba osooka gusekule olumala nagwo guteeke mu seffuliya. Ng'omaze ogusekula funa ebikoola bya ovakado, ebikoola ebyo nabyo biteeke mu seffuliya. Ofune ekifumufumu nakyo kijja kuyamba kiteeke mu seffuliya. Funa ebibajjo bya jambula ebyo obeera obifunye, nkusaba osooka obisekule. Wamala obisekula byanikeko ku musana omusana gumu, olumala nabyo biteeke mu seffuliya. Nsuubira okitegedde bulungi nnyo. Ofune kutukumu naye funako obukoola. Funa ssere naye omuteeke mu seffuliya. Ofune akakomera abasinga bakayita Christmas tree. Funa Christmas tree oba akakomera nako. Funako obutititi nako okateeke mu seffuliya. Nkusaba ofune ze bayita cloves. Funa cloves ezo ojja zisanga mu supermarket bazitunda mu bucupa. Saagala ofune ensaano, funa cloves nga buweke bufune, ojja busanga mu supermarket oba mu butale obunene. Ojja gendako mu butale nga Nakasero, Owino, webutyo obutale obunene genda gye batunda bino ebintu ebyenjawulo ebigenda mu nva, okugeza abatunda ennyaanya, butungulu, webityo bw'olina okubuuza cloves ng'ogenze mu butale. Ate mu supermarket babuuze, nazo baba nazo ezo baziyita cloves. Nazo teekamuko, toteekamu nnyingi, teekamu tonotono, nnungi nnyo mu kwoza mu misuwa. Ekirala funa ebikoola bya kamulali. Bukamulali obutini, kati funako ebikoola n'ebikoola ebyo nkusaba nabyo biteeke mu seffuliya. Kati ebintu ebyo nga bwe mbikugambye byonna nkusaba obifune obifumbire wamu. Mu kubifumba teekamu amazzi ag'ekigero, biteeke ku kyoto bitokote. Obimala okujja biggyeeko, tandika okubeera ng'onywako, naye binywe nga birimu ekibuguumirira, nga bibugumira nga bisobola okukutuyanya munda. Binywe nga bibuguma. Osobola okunywako ku makya ekikopo n'onywako n'ekawungeezi ng'ogenda kwebaka. Tekirina buzibu, kijja kuba kikuyamba gwe omwami mubeere nga munywako ogenda kufunawo enjawulo. Mulimu abasajja n'awulira ng'abeera teyeeyagala bulungi, kigenda kuba kikuyamba gwe omusajja okwozaako misuwa, okweyozaako omubiri gwo. Nywa eddagala eryo ng'olifumbye bulungi, kigenda kuba kikutereeza bulungi nnyo. Ekintu ekirala kye mbasaba abaami, ekintu ekibayita amazzi, mufube okulaba nga munywa nnyo amazzi. Ekyo nkibabuulira, fuba okulaba ng'olunaku onywanga liita 3 oba 3.5. Amazzi nago malungi nnyo, mugemanyiiza okuganywa abaami, nago gajja kuba gabayamba okubeera nga gabooza mu mubiri. Bwe kityo bwe kiri, eddagala lyeryo mulifumbe mulinywe, mujja kuba mutereera bulungi nnyo. Lino eddagala ly'abasajja bokka. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi, mweraba.